eri okuddira mu Yokaana naye gwe biro somesa nnyo ebintu by'otamanyi te bintu by'owasomeseza wabisomeseza naye osomesa ebintu by'otamanyi kati okusinzira ku njiri eri ne Yesu yakomawo naye yakomerawo mu Kyagulanyi musajja mbulidde enjiri nengamba bannaye angambye mugenda ne mwogera ebintu nga temubimanyi ate kati nembulira ebintu nga sibimanyi kuba mumujja gamba mbu nnimba wuuno omusajja wuuno owulira musajja ASP were Bible and Politics jabalisebo mulambo gamba ki wanyonyodde bulungi amadda ga Elia nga bwe yagenda ate nadda naye naddira muntu omulala okimanyi nti Yesu yakomawo era bwali wano Uganda okimanyi nti Kyagulanyi ye Yesu yaddira mu Kyagulanyi oyo ebintu bino mubinnyonnyola naye nga temumanyi namakulu gaabyo naye natunulidde nnyo ekituufu Yesu yakomawo naye naffe situnnaba kumanya nti yakomawo mukiwulidde bannaye omusajja ngambye ebintu byemu kale nebaza Mukama olw'okuba enjiri mugitegeera era ekyo nkyebaliza Mukama. Bible and Politics eryo lyali ddoboozi lye naweebwa ne we nali sisobola kwerabirawo obulamu bwange bwonna neyo experience njijjukira ng'eyabaddewo eggulu. Kale kati olwaleero ngenda kwogera n'abavubuka ab'omulembe guno nga tuli mu Zabbuli 127 olunyiriri olusooka okutuuka ku lunyiriri olwokutaano. Eyo Zabbuli eba eweddeyo. Then tulina 1 Kings chapter 13 from verse 1 to verse 34 yesembayo. Story yonna tugenda kubanga tugisoma leero njiri yammwe abaagala change temuva ku main temuva ku mulamwa kuba mwe muliko mbakakasa mmwe bannayuganda mulabanga mmwe abali obubi naye temujjaako kigere. Njagala kwebaza mukama wange wano tikyalumbuye jo yatubuulidde ku bintu naye olwaleero ndabyeko muwanga Kivumbi ng'alwana n'ebigambo agezezaako byogera naye ng'omulaba tali comfortable ngenza okwira nga n'essimu tikyalumbuye gye yayogeddeko ng'avaayo abitangaaza bw'abidde eno bwa mmwe tubalimu nga ntunuka. Sigenda bigendamu nnyo nja bigendamu nkya kubanga byakagwawo bibaddewo kati nga nyina byenteekateeka biri nja bigendamu nkya. Naye tikyalumbuye tukutumidde tukwebaza weebala omulimu omulungi gw'okola Katonda omulungi ow'ekisa yaba kutusasulira. Waliwo ebintu bingi nnyo ebiri ewaka naye nga tetunagenda bintu ebyo programu ne kutusibako Marine Skin Care Premium Dental Clinic ate ne omuzimbi afumba ku mikolo n'abokya ebyuma abagala enzigi amayumba oba kalina oba ki nabo weebali osobola okujja n'enkuwako omukubo n'akukolera kye weetaaga. Waliwo ebintu bingi nnyo ebiri mu ggwanga Uganda ngambe tugenda kubanga tuwogerako wano naye okusinga ngenda kubeera ku mwanyi. Sister Annie Jennifer bamuyita ani oli omuwala yagambye tubeere ku mwanyi, yagambye tetuva ku mulamwa kubanga waliwo abantu be yayise okujja. Pastor Bolingo Bwanegeya yagambye tetuva ku mulamwa. Sister yagambye sister zange zagambye tetuva ku mulamwa. Leero ngenda kutambulira nnyo ku mwanyi kubanga Bwanegeya yatulyamu olukwe ku mwanyi. Pastor Bolingo asirise bonna basirise Joyce. So kati tetuva ku mulamwa bannange sister zange zagambye tusigale ku mwanyi tetuva ku mwanyi katawe tuli. Naye waliwo obuntu bwenjagala okujjawo wano butonotono. Museveni beera ku video yeno bannayuganda mubeere ku eno video. Museveni wanvumye idiot nga nkulaba video gye nakoze eggulo nga mbabuulira ebyebukunja. Museveni yagambye idiot obijja wamagulire bannaye Mukama Katonda wa Museveni kyanvuma avuma idiot naye olunaku lumu jjazze okukanga ondaba ku buliri ku kikonde eky'emmanga nga ndi mu katimba k'ensirindya bw'onodde engulu nga nyimiridde ku buliri bw'ojja kakasa bwenvuma. Ate beerako ku eno video mwe bannayuganda wamma mujje muwulire ekiri wano. Waliwo ekintu kye mbadde saagala kukyogerako. Waliwo diversion y'amalaya waawali eyazze beyannako negezaako okulumba His Excellency biki ebyo. Yagambye bwe babadde bateekateeka ebyo ebintu yalabidde ku kya Omu-Indonesia gwe tubadde tuwalabanye ennaku ezo naye n'agamba nti aludde okutulendinga. Ye tafaayo bakutulendinga atya oba atya naye kwe kujja aveeyo abeereko kyayogera asobole okutulendinga oba tumuvuma kubanga mbu twabazira ye nebba ne bwe bayogera tubadde tetubakola ki tetubaddamu era sagala kumuyisa mu kamwa.
kakati kwe kusala wajje beya nako tusobole muwa time mbuna ya trending ngo mu Indonesia mbadde sagala kumwogerako naye mbadde njagala nsooke mbabulire bino ebintu mukimanye tumuzire kubanga bakikola bakigenderedde bino byonna birimu okutujja kumiramwa gye tukuteje mwanyi ensonga ye mwanyi eyamongi ngenda jjogerako ne mu Bible eri mu kitabo tugenda kukyogerako nga tukijja mu kitabo kya Matayo essula 12 okuva ku lunyiriri olwa 34 okutuka ku lwa 37 wengenda okwogera ku kwa mongi naye ye siwa ekyawandikibwa ky'olunaku bye biri byembawadde ekya Zabuli n'ekya First Kings naye namongi ngenda mwogerako nga mpakanya ekintu ky'okugamba mbu atwetondere no ateekwa kulizayininga aveewo now malayo oyo mbadde saagala muwa budde kuba alina ebizibu bye tumubanja mwana atudaivatinga atuze n'atujje twagala mwana tetwagala kintu kirala nga tonnaba kuzaala tobaako kintu kyoyogera olidde sente za bwerere ojjuza toyi sooka ozaale omwana sooka ozaale malayika oba sitaani yazaala mu malayika kale ate gwe malayika olemerera otya okuzaala mu malayika munno you have a problem yagambye mbuno mbu omuyaga simanyi mbu omuyaga bw'omukosa setawusi simanyi mbu munebeera egenda kufuuka geto gwe ebyo biri wammwe nti pasita bwe yawasa malaya ekkanisa neefuuka awo wali obwamalaaya obusinga obubeera mu kiraabu kubanga eyo malaya yajja n'omwoyo gw'obwamalaaya ekiri awo nze nnyina omuntu gwe mmanyi ne bwe muba mwagala nsobola okumwogera erinnya kuba sijja mumwogera ali mubakuba ebyuma mumanyi bulungi yagenda okugende wa bugingo ng'alina amaka n'omukyala amuyinamu abaana bana yamulekawo n'awasa abawala babiri ewa bugingo akuba byuma mumanyi n'erinnya wewa obwamalaaya obuli ku Kananirandi ne mu kirabu tebuliyo ne mu mabaala tebuliyo gwe wajja n'omwoyo gw'obwamalaaya maama Teddy yali ali awo nga ddala eyo Kanani nga ddala Promised Land kasita maama Teddy yavaawo Yezebeli najja ne wabuutikirwa omwoyo gw'obwamalaaya ekyo kitambulira kubbe omukazi yasoose kuvuma bbaawe n'agamba bw'osiriwala siriwalanga n'oleka abaana olw'okuba ofunye omukwano omupya ng'omanya oli kipampagalu kyamu lwakuba yabadde ayogera ku bakazi yabadde agamba ekyo ekisajja nkikuba engano nga kyaleka abaana olw'okuba kifunye malaaya gundi empanvu eringa olusolobyo kati gwe bugingo kyotamanya pengepenge yajjayo oyo omukazi n'abaana pengepenge nga bali mu gagamero kye baakola oyo omuwala bamusensebula ne bamugjayo n'abaana kyobula batagenda kukuzaalira bugingo bw'oba wakana mbadde sagana nakubogera manya nkubira nkuwe namba ya pengepenge musajja muno yasensebula oyo omukazi n'amugjayo n'abaana omukazi yali nakawere ojjukira bwe yagamba mbu yagendanga mu bbaala n'omwana mbuno bebekulu n'amugamba tozza mwana wano olujjukira bebekulu ne pengepenge basensebula oyo omukazi ne bamugjayo n'abaana weregira kupenga omumanyi genda omubuuze maama Fiina so ebintu ebimu ndowooza tubireke kubanga enjaga gyayogerako Museveni yalima enjaga mu Uganda yagaba layisinsi y'enjaga mu Uganda right now gagamero yamugendako kirindi nga ne mukama waabwe kwali sebo yatulimbye mbu waliwo yali amuwa 3 billions ekyo kye bayita adding value addinga value ku product agezaako okuteekako bugingo value mbu yaleka billions agende ne bugingo ayagala mugattako value olimba eze enkobogo n'empanama ne baleeta omukazi alina amagezi ne bateekawo obugingo ne kapere atwala kapere lwaki ngereza ku kapere bulijjo kasandokera ku kyabakazi nkozesa kapere kuba kapere yatugamba bannange nze njagala abakazi kapere yatugamba ayagala abakazi kati ono agezaako kugattako value ku bugingo minus enkobogo minus empanama sigala n'oguntu gwo kati oguliko wekka sigala n'oguntu enkobogo empanama obusiru byonna ku muntu omu
mugende mu mirembe RVZ zammwe mu mirembe. Mbadde njawo mbadde nsuubira nti Mayiga kazze agenda kwogera ku mwanyi tuwulire mwanya agambye mipiira ng'ennaku z'omwezi 2 waliyo omupiira wakati wa Buddu ne Kyaggwe omupiira guli Namboole gwa Buganda amasaza era wagenda kubeerawo ogusookawo ogw'okunoonya namba 3 gugenda kubeerayo nkunga abaganda mwenna mujje mu bungi Ssaabasajja Kabaka bw'atabeera mu mupiira bw'atajja ku kisaawe mwenna muve mu madaala mutuule mu kisaawe wansi omupiira teguzannyibwa. Ssaabasajja Kabaka bw'ataggalawo mupiira ogwo mwenna mujje Mayiga bajje Mulambe Namboole Mayiga bamujje Namboole nga mulambo oyo ye tumuwone. Nkunga amasaza ga Ssaabasajja Kabaka mwenna Mayiga yatutte mwanyi yammwe nabagambye byatandika ne Mayiga kulambula Misiri n'akola report gye yakola yevuddemu resolution eyo gye mulaba mu parliament Mayiga. Kati Ssaabasajja Kabaka bw'atabeera Namboole mwenna mukke mu kisaawe wansi mu bungi mukubagane kubaawo ne baba bakubatiya gaasi nabo bagenda munuusaako nabo bantu bwe bakubatiya gaasi mu kisaawe kale mwenna mufiire mu kisaawe n'abasirikale mu kisaawe tebajja kuba mutiya gaasi kubanga nabajja bakwata. Nkunga amasaza ga Ssaabasajja Kabaka buli lwabaawo ekintu nga waliyo olunaku olwa Ssaabasajja Kabaka okulabikako mu public ng'alina okubeerako bamutulagako some days before okutukkakanya omutima. Ssaabasajja Kabaka bamutulaga ng'ali wala nyine engeri gye nakirabe naye ate sagala kukinnyonnyola bajja gamba nti oba nayogedde bubi naye gwe bw'otunira Ssaabasajja mmwe kambabwire bannayuganda mujje mu bungi amasaza ne Buganda mwenna ne Uganda mwenna mujje Namboole. Ssaabasajja Kabaka bw'atabeerawo tewaba waggulawo omupiira awo ng'ali mu kisaawe mbu baggulawo omupiira mwenna mukkirire mu kisaawe mulinnye Mayiga afe tujjewo mulambo n'ekyo nakyo kiggwe. Nayo nayo nvuddeyo ng'ennaku z'omwezi 2 bwe tutuukayo bwe tuba tutuuseeyo mujja tulinnye Mayiga tumutte. Eyo nvuddeyo nayogedde ku kinyonyi eggulo. Ekinyonyi kino State House kigitadde upside down ng'ebimu ku birala ebizuuse biibino Museveni mweraliikirivu nnyo ne guruupu ye bonna bino byembagambo liwaddemu bitwala oba bireka beeraliikirivu nnyo oluvannyuma lw'ekyo ekinyonyi ekyalabiseeko ewa His Excellency Kyagulanyi. Lwaki beeraliikirivu nnyo? Museveni okuva lwe yalinnya mu ntebe abadde ali mu comfort zone nga byakola abikola naye ng'alinayo ekintu kyalinze oba kyamanyi. Bwe baali akola ebyobulogo kuba Museveni spiritualist nkagwiridde wabula sikasobezaamu. Museveni akolera nnyo mu nsi ey'omwoyo. Bwe yali atandika ebintu by'okwagala okutwala obukulembeze bw'eggwanga Uganda yakola nnyo ebintu by'obulogo ng'era bw'olaba bwabikoze ebbanga lyonna okutereeza n'okola biki. Bwe baali nga bamubuulira ebiribaawo ng'avaako bamubuulira ekinyonyi ekyo. Omusamize yamugamba lw'olitegeera nti ovuddeko ekinyonyi kirijja. Yali amugamba bino nga baasala ekinyonyi bakola saddaaka ez'enjawulo mu saddaaka ze baakola ekinyonyi ekyo bwe kityo ne bakisala ne bakikolerako emikolo ne bamugamba ekinyonyi kino bwe kiridda opaakinganga ebibyo n'ogenda bw'oliremerako n'olizisitinga igwe ne famire yo muligwawo. Nsiriikiridde mu kibayingire ne Museveni kimuyingire kuba kwali ategeere nti Museveni wanvumye gundi idiot oba idiot senga mbadde idiot senga sikufaanana okakasa senga sikufaanana kyogamba mbolo okuba nine kiwalaata nze nsala busanzi kashawulini sina kiwalaata gwe kyoyite kiwalaata kashawulini nsala na jirita senga mbadde idiot senga nkufaanana nze toddamu kumanyira. Omusawo yagamba Museveni ekinyonyi kino bwe kiridda ate bwe kiridda kiriddira ku oyo aliba akuddira mu bigere. Era ebyaba beesige byonna bibaddemu nga Museveni akimanyi nti ali watuufu era ng'akimanyi waali. Yamugamba ekinyonyi kino bwe kirirabikira
yali bakuddira mu bigere bw'oligaana gwe n'ennyumba yo muliggwawo. Era ebintu bino ina ssako ya Museveni ekimanyi. Basali musale basamu kuteesa banadduli oba nadduli yali ali bweri wa ssako nga takiriimu naye waliwo abakirimu abaliwo abakyali abalamu bo entegetege z'abafambye edda embuto zibatokota era mugenda kulaba obubbi mu Uganda bwe mutalabangako ennaku Museveni zasigadde. Ekirala kiri mu mikono gya Museveni kati okutaasa obulamu bwe ne famire ye oba ogimalawo. Eyo nvuddeyo. Leero ngenda kubeera nnyo ku mmwanyi, kansooke ngende mu mmwanyi. Jjo nayogedde ku nsonga y'ebukunja. Abantu b'ebukunja bampeereza message nga baŋŋamba ku bintu bye nayogedde nti bituufu. Kyova olaba ba Museveni balwana okujja ekkomera ly'eruzira balijja eruzira balitwale mu Kyaggwe Buyikweyo. Omanyi ki kye baagala? Abasibe bagenda kukeeranga kusima golodi. Baagala kukozesa abasibe abanaabeeranga mu kkomera eryeruzira ng'omulimu gwabwe kukeera kusima golodi afiiriddeyo talaama. Ettaka bwe likutuulira gwamanyi. Kyova olaba balwana nnyo okuggyawo oluzira bamuggyaawo eruzira bamutwale e Buyikwe. Naye bye bagamba mbu ebukunja simanyi tebakunja miti simanyi biki yali ŋŋombo gye ba exaggeratinga ne batiisa abantu ne babagulako ettaka amataka gaabwe. Era ntegeezeddwako nti abazungu bazimbye eyo balinayo ebikomera balinayo bi-industries ebyenjawulo simanyi ne muka Museveni alinayo industry y'ebyennyanja byonna abantu b'ebukunja babiŋŋambye. Bw'olaba omuntu ava ebukunja tukubireko essimu wano eddakiika 5 kasazi were mbawadde eddakiika 5 ab'ebukunja mwogere ku nsonga ze mumanyi ku bintu by'ebukunja. Eddakiika 5 kuba essimu bw'oba oli w'ebukunja ng'obimanyiko kuba essimu wano mbawadde eddakiika 5 zizo nsire eddakiika 25 bwe ziwera 3 temukuba ssimu. Bw'oba ova bukunja kuba ku ssimu wano otubuulire ku bye nayogeddeko ebukunja. Bw'oba gy'ozaalwa osigaze eddakiika 4 emu evuddeko osigaze eddakiika 3 2 zivuddeko osigaze eddakiika 2 3 zivuddeko musigaze eddakiika 1 ziweddeyo. Yange byamagye video ewedde katemukuba. Njagala kusooka ku kintu ekigamba kye bagamba mbunno Amongi alizayininge. Amongi talizayininga buli mbunno atwetondere. Amongi tatwetondera. Amongi alizayininge. Bayibuli egamba bweti mu kitabo kya Matayo essula 12 okuva ku lunyiriri olwa 3:4 okutuuka ku lwa 3:7 wulira. Nze ndi mukambwe nnyo amasimu nagaggaddewo. Matayo 12:3 abaana b'emisota muyinza muti okwogera ebigambo ebirungi nga muli babi kubanga ku ebyo ebijjula omutima akamwa bikoogera. 3:5 Bayibuli egamba Yesu yali asomesa. Bw'onoosoma okuva ku lunyiriri olusokojja sanga enjiri y'amaanyi nnyo Yesu gye yasomesa bye yayogera bingi be bamubuuza ebibuuzo bw'abiddamu bw'abasomesa bw'akola tya. Naye yatuuka n'agamba Abafalisaayo ne bakabona abaaliwo abaali okusooka nga bagamba mbunno ye yaliko emizimu. Yesu n'abagamba mmwe abaana b'emisota temusobola kwogera bigambo birungi ng'ebibajjudde mu mutima bibi. Matayo 12:3 abaana b'emisota muyinza muti okwogera ebigambo ebirungi nga muli babi. Omuntu omulungi tasobola kwogera kigambo kibi. Omuntu omubi yayogera ekigambo ekibi. Amongi ne gurupu ye baana ba misota eyayogera yali omu naye nga Yesu akimanyi nti bali gurupu n'agamba mmwe abaana b'emisota musobola mutya okwogera ebigambo ebirungi nga muli babi. Yesu n'agamba ekyo tekisoboka. Kubanga ku ebyo ebijjula omutima akamwa bikoogera.
kubanga ekijjula omutima akamwa kye kafulumya. Amongi bw'atwetondera ng'omutima gwe gujjuddemu obukaawu n'obubi obwafulumye, agenda kusigala ng'abutukola bw'asigala mu kifo ekyo, kubanga akamwa kafulumya kiri mu mutima. So amongi agibweko obuyinza bw'alina, kubanga ekiri mu mutima bw'asigala mu kifo ekyo n'obuyinza bwakyo, ekiri mu mutima kigenda kusigala era agenda kukikola mu ngeri endala. Kati okutwetondera tekimala, kubanga ekyokwetonda agenda kukijja bweru wa mutima, naye ng'alina kiri ekyajjula omutima. Olwedde Bayibuli kyegambye nti oyo mwana wa musota alina obusagwa eri bannayuganda. Kati okutwetondera tekimala. Omuntu omulungi ebirungi abijja mu tterekero ly'eddungi, n'omuntu omubi ebibi abijja mu tterekero ly'ebbi. Omuntu omulungi ebirungi abijja mu tterekero lya mutima gwe, n'omubi alina etterekero ebbi mu mutima gwe, atoolako butoozi. Omuntu kyayogera ne kyafulumya etterekero ly'omutima gwe, sitowa y'omutima gwe ebeera erimu ekyo. Mu tterekero ly'omutima gwe mulimu busagwa, kati tetusobola kumuwa chansi kusigala waawo. Era ow'ekitiibwa Ssennyonyi Loopu tukwebaza byonna, weebale nnyo. N'ekivumbi ayogedde n'agamba bukyanga tufuna baloopu tetukufunangako. Weebale nnyo, weebalire ddala. Kola byonna oba mu bulungi oba mu bubi, Amongi taddamu kukulira hawusi eyo. Nkunga bannayuganda mwenna, Amongi taddamu kukulira na kukulembera palamenti eyo. Olwedde ensi yonna emulinako egundi baamusibya dda okutatambula mu nsi ez'enjawulo olw'obubbi, n'etterekero ly'omutima gwe lijjudde bukaawu. Kyova olaba ensi ezimu zaamugamba ewaffe tojja. Era mbagamba nti buli kigambo ekitaliimu abantu kye boogera balikiwoleza ku lunaku olw'omusango 37, kubanga ebigambo byo bye biri kuweesa obutuukirivu, bigambo byo bye biri kusinza omusango. Bayibuli egambye ne ku lunaku olw'enkomerero omuntu ebigambo bye yayogera bye bigenda omuwa obulamu oba okuzikirira. Era omusango gusalibwa kusinziira ku bigambo bye wayogera. Kati Amongi ekigambo kye yayogera tetusobola muwaayo chansi yadde naaka. Nemwe abeebukunja mwakatandika okuba kati oli weebukunja oba nedda? Twagenze dda ne abeebukunja namwe. Sebo oli weebukunja? Wanji? Halo? Wanji? Kale Sebo oli weebukunja? Ndi weebukunja kisoga. Ekisoga. Genda maaso. Mu junction yagenda Katosi ne. Mu junction yagenda Katosi ne wakonjeru mu kisoga awo. Genda maaso kiki omanyi? Mugundi amama ambabazi yagula mu luka mulamba kukoona ku mazzi. Era balaba amama ambabazi libeerayo. Otyo? Omuluka mulamba yasengula ebyalo n'ebyalo nga bw'omugamba njagala $5,000,000 agamba nkuwanka goveewo. Oveewo kati nga leka abasirikale. Njagala $2,000,000 ng'agamba ngenda kuwa 220. Oveewo kati nga leka abasirikale obuddewo. Baagula omuluka mulamba gukoona ku mazzi. Katonda wange. Tweyanziza. Obirabye? Kati abeebukunja temuddamu kuba eyebadde sample. Tuzeeyo kwa Amongi. Ebigambo bye yayogera bitumala okulaba n'okutegeera ekimuli mu mutima, kati tetumuwa chansi kuddamu kubeera mu kifo ekyo. Bwe tumuwa chansi okudda mu kifo ekyo twevumanga ffekka. Oyo mumaze. Ekinyonyi nkimaze. Museveni mumaze. Kale, olwaleero wabaddeyo ebigambo bingi nnyo ku kitebe ku nsonga z'emmwanyi. Mmwe temwebuuza lwaki mmwe mutambuza ensonga za kyenji ng'abalala bonna oba ensonga eziruma bannayuganda ng'abalala bonna be mwali musuubira okubyogerako n'okubalwanirira basirise. Mayiga kati ayagala kutwala omulimu gwa Yusufu bali lunovu Uganda yayogerera kati emipiira atubuzaabuza kutujja ku mmwanyi. Mayiga
kubanga Yusufu bali lunovu Uganda ye yakwasibwa emipiira gy'amasaza era yaginyumisa naye olwaleero Mayiga ataddemu egundi ajayogerera omupiira simanyi nze ndi webuddo ate ndi wekyaddondo ate omanyi nekyaddondo oyo mulina kakakwate ate akati tugenda ate ngenda kukubona omumyoka wange ajja kundaba n'omumyoka n'agamba nange ngenda kukuba batusitula appetite tuve ku birala emboozi edde ku mipiira emipiira gya Buganda gyali giyimiriddeko Buganda yagwa mu crisis emipiira tejaddamu kusambibwa bwe tubanga bwe tugenda enambale tetugenda kuttirayo Mayiga temugendayo Ssaabasajja Kabaka bw'aba taabeereyo Mayiga afiireyo okusooka byonna tugende mu bungi tulage Museveni nti Buganda tukyajagala ffe Buganda ne Buganda yeffe tugende mu bungi naye Kabaka bw'atabeerayo Mayiga tumuttireyo mukazi wano n'omulambo si mwe mugenda okubanga mwe musoose okutta Katikkiro mu Buganda mugenda kuba mukoze kyajjajja mmwe senkatuuka yakuba Katikkiro esasi mu mutwe mugende mumukube emigere mu mulinnye mumutte mujjukirwe omulembe jjajja mwoli omulembe gwa jjajja enseko kasente Abaganda bakyalina abantu abategeera Mayiga afiire Namboole Mayiga ebisulo ebikusula byakufiira Namboole mwe musaage wamawulira batujja ku mwanyi ekereziya ekanisa nalabyeko ab'emitiyana mwe badde nsenga mbadde Uganda nandibadde nziba ogwo oguveera gwe mutambulizaamu ebyo ebisigalira by'abajulizi nandiza naye simanyi mbuno beekutta emikono gwera bakutta emikono simanyi waliwo omuepisikoopi eyetisa oguveera gw'ebisigalira by'abajulizi era libadde ssanyu n'amaziga nabiwoobe nga bituusibwa ennamukozi simanyi mitiyana era bannange kakati ngemwanyi bagitwala ogwo oguveera badde ani ayinza ogunzibira n'ogusuula mu mugga mayanja n'agutwala ensi n'ensi yakuulumuse ku guveera ogulimu mbunna ebigumba by'abajulizi mumanyi nti obanga babateeramu gundi obukalabanda bw'Abayitale emmwanyi bagitwala mitiyana muli balimi bamwanyi mu kifo ky'okukuŋŋaana mwenna ne mujjula mu kkubo abo abasajja babajja ku mulamwa nze kambabuulire eno mu Mariyamu alabika simanyi mbu n'eddirisa baalikuddemu baalitutte Mariyamu mwabadde ayimirira n'eddirisa baalibbye baalikuddemu mu nnyumba baalitutte ebintu ebyekisiru omusajja atutwalako emmwanyi oguveera ogwo ogusaana omuntu n'omukumako n'omuyira petroli n'omwokya n'ogwo oguveera naye nawe n'obeera omujulizi ow'omulembe guno kubanga oguveera gufuuse diversion tegulina makulu oyinza kumulya amakulu g'oguveera ogwo wamawulira genda olabe gwa mawulire g'eggulu simanyi buno bamutereddewo olugo simanyi bakutta emikono era bw'abadde atuuka simanyi kibadde kisufu nnyo simanyi abalala bakaabye ba Museveni bagezako mbadde nnoonya speech ya Museveni sinabagifuna naye nagibakubirako wano speech z'abadde akola either yali ya State of the Nation address oba budget eya budget oba State of the Nation address oba ku Heroes Day nakalakubirako ne wano kuba gundi ntera nnyo okuddamu ebintu by'abayogedde mujjukira Museveni bwe yagamba nti we yajjira n'akwata obuyinza abazungu balemaza Africa ne Uganda ne Africa eyawamu mbunga economy simanyi nga bagitambula simanyi ku 3 T's hadi simanyi 3 C's mujjukira by'ebintu n'agamba ye bwe yajja byonna n'abimenya n'abijjawo n'atandika economy ey'emyuga n'ey'ennyaanya naye nga luli waliwo tobacco waliwo tea waliwo ne 3 T's tobacco tea n'ekyekirala nga waliwo 3 C's coffee ne cotton tea endala eriki tourism akantu ako nakaba kubira wano n'enkaba nnyonnyola kati wulira
lwaki kati Museveni agamba nti ayagala ayambe ffe ab'emmwanyi ng'aba Cotton be bali obubi kubanga Cotton kyali kimu ku kirime ekirimibwa mu Uganda mbutiini ne bannange atwoki iwatwoki wulira bwe tubanga ffe emmwanyi tubadde tukyalinamu olungubanguba tobacco yes ne tobacco ekintu ekirabo nali mbannyonnyola tobacco namwogerako ng'ekyo kibuuzo baakitubuuzanga mu SSTP 7 era nga ne ku kigezo ku Bukenya nga kijja nga babuuza nnyo what is the economic activity around the people of Arua. Ekyo ekibuuzo kyajjanga nnyo genda mu past papers za 90s ne ale 2000 ojja kisangako ekya P7 SST. Economic activity around the people of Arua, tobacco growing nga kiteekwa okubeerako. Tobacco yalagawa kiki ekiri ku tti. Agriculture Ministry ya Agriculture ne government wabanga baagala otuyamba lwaki tebasoose kubanga emmwanyi ye eri yaddeko newankubadde era nayo bwetyo si we yali lwaki temusooka ne mutulaga nti bwe twakwata ku tobacco twamutereeza twamusanga ali bwati kati ali bwati. Okimanyi ne mu Buganda baalimanga tobacco anyini Cotton ne tobacco olwaleero okyalinawo okiraba abaana ab'omulembe guno abali mu myaka 18 talabangako ku tobacco talabangako ku Cotton. Ye kyamanyi amanyi lolo ya Cotton gyasanga mu ddwaliro tamanyi Cotton bwafaanana tamanyi we balima Cotton talabangako ku kirime kiyitibwa Cotton. Waliwo n'abatalabangako ku tobacco mu Buganda abana ab'emyaka 15 okuva wansi ku myaka 15 waliwo atalabangako ku tobacco. Basooke batwale tobacco batwale ne tti kubanga ba Museveni bayingira mu tti mu majani ow'amajani kilo y'amajani eri ku nnusu 5 bw'erinnye nnyo ekoma ku nnusu 12-13 kilo. Oluvannyuma lw'okutwala amajani gaafa kati akomyewo ku mmwanyi naye mujjukire kino mwekamba buulira omukulembeze ng'agenda badikitata abo bagenda ne bajoga ensi n'abeerako n'alemerako n'abajoga olunaku lumu alina waakwata ng'akutte ku naavu ya buli muntu nga muyina kusitukira wamu. Bashiri yajoga abantu be Sudani ne basirika n'abajoga olunaku lwe yakwata ku mugaati kubusi olunaku lwe yakwata ku kubusi teyasula. Museveni azaagira n'akwata ku byennyanja n'atwala abavubi n'abajjako ennyanja abalimi ne musirika kati n'abalimi abajjiridde ekiri nkugambye n'olwaleero y'omuntu yangambye wa ebusogo eyo ebusogo okukwata ng'osuubula emmwanyi musango mulope. Abantu b'ebusoga bankubidde simu nga bangamba pasita tuyambe okukwata ng'osuubula emmwanyi okuvaayo olina okuba ng'olina akakadde. Musango gwe nnyini okukwata ng'osuubula emmwanyi poliisi ekimanyi akabano kakimanyi okukwata ng'osuubula emmwanyi mu bantu musango. Tulinda Museveni akwate ku ki? Tulinda Museveni akwate ku ki? Muve ku byogamba mbunne ekinyonyi simanyi ebiki ebyo tebibeebasa. Ajja kukyama endinga wano Museveni asobola okwama endinga ekinyonyi ekyo mube mubanga muze ku kinyonyi alwana kugenda simanyi mu ggwanga lyawa akola amendiment akyama endingi kati senga bukyanga akyama endinze mutuule akyama endinge. Mumulinda akwate ku mamebeni ono bunno mamebeni gwe kyogamba mamebeni asinge mwani mamebeni asinge mwanyi mu Buganda. Tugende tukole gundi tugende tukole ali opinion polls bannayuganda bameka abamanye mwanyi na bannayuganda bameka abamanye mamebeni bwe mukuteerawo mumanyi okakasa. Senga mu posting osobola okugamba nti ne posting abantu bada batano mamebeni mumanyi mwenno nno muve mu muzanyo bino ebintu bye tulimu bya ddala. Museveni akutte ku mwanya ate kubanga akutte ku naavu ya buli muntu
wakiri ebitundu 85 ku buli 100 alina naavu y'omuntu gy'akutteko ebitundu nga 85 ku buli 100 Museveni abo bakola ebintu nga Museveni yajjawo ekkolero ery'amaanyi eryali ebugolobye ery'emmwanyi ekyuma n'akijjawo mbuna agenda kifuula kyangoye era kyakwasa Tamale mirundi oyo ne Tita Namboze ku CBS kati ekyuma akizimbye entungamo abantu bewaffe entungamo abantu bewaffe muwankole tetulwanyisa mmwe era tetubasosola era tetuwagamba nti temulina kubeera ne kyuma nedda naye ebigendererwa bye bakikoleddemu lwaki ajjawo ekyebugoloobi alyoka azimba ekyeyo ng'ate eyo temulina na mmwanyi era twagala nga naffe bwe tubadde tuyimirira wano ne tulwanirira amata gammwe kubanga wano tubadde tulwanirira amata mwankole nti omunyankole akama atya amata n'atunda liita 3 ez'amata agule liita y'amazzi emu ye 3 nnya otunda liita z'amata nnya n'ogula liita y'amazzi emu kati omutima gwe tubadde tukoleramu okulwanirira amata gwe mutima gwe gumu gwe tuyitamu okulwanirira abagishu ku mmwanyi kubanga tosobola gamba nti emmwanyi izo sensa akyogeddeko leero emmwanyi eva ebugishu ate esooka egende entungamo ate ekomewo ku kisaawe Entebbe ate efulume Uganda oba ekomewo eruzira bagitikke mu mmeeri egende efulume eggwanga tolabanga waliwo ekintu twagala ab'amata bafune sente zaabwe mu mata nga bwe zirina okuba nze mbadde wano omukazi yatugamba nti bakama amata liita ziyita atya liita bazipima batya mutani 18 liquid owagundi abeera ki mbulita y'amata gundi lita 1000 tani y'amata nze kanjiyite tani namwe mundike tani y'amata ate no nabyogera nga nsagala nkirabira bagita batya bagitunda emitwalo 18 emitwalo 18 lita y'amata gundi tani y'amata ngevaamu emitwalo 18 naye ate nga alina okudda okugula eddagala sigala ni sikani lita 10 lita bwe ziwera 10 ziwera mmeka nga bazitundamu emitwalo 18 naye nga alina okufuna emitwalo 30 ate agula eddagala ly'ente ekiri mu comment section 1 badde manyi nti nze atakimanyi nze ka okay tulibanji kati ngomye wamawulira nga bwe tulwanirira amata nti ankole ya specializinga mu ekyo omuntu afune sente mu mata afune sente mu kulunda nga bwe tulwanirira abavubi nti Busoga bagirekere ennyanja yaayo bayina ennyanja yaabwe mwabajjako amakolero ne basimba ebikajjo mubalekere ebikajjo byabwe independence y'ebikajjo byabwe kati abentunga mutemuyimirireyo ne mugamba nti mulaba abaganda bwe batulwanyisa nedda tetubalwanyisa omutima Museveni gwe yakoleramu obubbi nga bwe yakola ebyuma by'amata mu Buganda ng'amata ate gasinga eyo tukivumirira aleke ebbeeyi y'amatebere open aleme kubajjako ssente zammwe ze mwalifunye bwekityo bwe kibeera ne ku mmwanyi nga bwe tulwanirira Abakalamojja nti balina golodi naye ate be basinga obwavu kubanga buli muntu Katonda mu Uganda buli muntu Katonda yamuwa federo ye nti eyammwe bweba y'amata ngeno waliyo emmwanyi buli omu abeere mu ekyo ate era akifunemu so kati temutukwata bubi abantu b'entungamo Museveni bwagamba mbuno cost cutting mbuno government spendinga nnyo his excellence akyogeddeko asale ku size y'aba minister tusigaze ba minister 20 tutemme constituencies ziddemu zigattibwe tubeere ne ba MP 50 batumala
lwaki Museveni akulaga eggwanga lwaki libeera lya Museveni ye ku interest ze awo tobakwatako kuba ba MP bonna bakola bibye awo agujula ne kakati balina constituency ze bagenda okwanjula empya ze bagenda bongere ku ate kuba MPs naye bagamba ali mu cost cutting tusigaze ba MP 50 ne ba minister 20 ba RDC bagibwewo ba RDC bagibwewo naba miuka ne ba deputy baba miuka yayongeddeko jonna labyekani majambere mbuno RDC we kabali naye bannange mukama Uganda bannange mujoze Uganda ambwamwe mbwagwo joze Uganda Museveni ojoze Uganda kasajja gwe ebyo byongo yongera kuongeza numbers nozongeza lwaki okujja kubanga tetulina kye tufuna mu ba RDC fenga banna Uganda ba RDC babo lwaki tojjawo ba RDC lwaki tokendeza kuba MPs ne ba minister na yabo bakola mirimu jo ba simanyi eriyo ba RCC eriyo ba RDC eriyo ba DISO waliyo DPC waliyo regional simanyi bikoze bitya waliwo ba viso ba giso abo lwaki abo boto basarako kale lwaki Museveni akola bwato eggwanga Museveni yalitta Museveni nabeeranga yeye ensonga nga yeye project ngeggwanga terikyali project buli ekikolwa kikolebwa lwa Museveni kubeerawo si gwanga kutambula kubanga campus y'eggwanga Uganda kwe yali etambulira Museveni yagimenya Uganda tekyalina gidda kyovula benguudo nfu kyokanga Kampala tusoke kuza Kampala nga tuyina executive director tuyina mayor road mayor tuyina minister owagundi wa Kampala n'omumyuka we byonna baabikola nga byakuyamba Museveni okubeerawo kati ate yayongeddeko simanyi ono omukazi yani namyalo tawe mudde bitoke byebigwa mbuno bamuteekateeka okubeera gundi omubaka omukyalo wa Kampala district nga yawo wonna omusimbi gw'omwe w'omusolo gwe gugenda wabula atugamba ayagala kukola cost casting nga jjawo abe mwanya abayambi omulimi bayinza okuba nabo tebali perfect naye lwaki tosooka kuba amajaani bw'obaterezo gy'otubulire nabagamba waliwo abantu abalina ttani ne ttani za cotton ne cocoa ne vanilla ekasese era nabalangirako wano bannange cocoa ttani za cocoa ziri eyo naye gavumenti yamutta abantu balina nawe babitunda kasese wali nkugambe ne bobo mwagala kati ng'oyagala ttani za cocoa ttani za cotton ne za vanilla in box minkuwe namba eyo nvuddeyo ebyokusalako n'ebyokugira ebyokureducinga bingi naye ekitongole ky'emmwanyi kiveeko n'emmwanyi z'abannayuganda muziveeko ekirala bannayuganda mulwanirire emmwanyi yammwe mu kigambo kya Katonda ngenda kwogera na mulembe guno then ne bazadde baffe abatulumirirwa abakkiriza nti ffe tuliwo nga mutuyambyeko ne mututerawo ebibegabega byammwe tubitambulireko tuyimirire ku bibega byammwe tunywere nammwe ngenda kuyogera nammwe era nga mbeebaza ngamba mmwe temufaayo mukimanye bamaama ba Uganda baakira ku makya ne basindika abaana be baasala obusazi ng'owange baabasala ne babajjamu abaana nga ddala baana weewaawo Museveni tokugenda twala Uganda weewaawo wamawulira bannayuganda mubeere bazuukufu balekerawo okubakozesa ebintu ebyekisiru abantu abasigala mu KCCA ababadde emabega wa Dorothy Kisaka batiisizza abakozi abeera enguudo n'abakozi ba KCC bano bakacala ngaffe abawansi mbu bwe batavaayo okulwanirira Kisaka bagenda kubagoba ku mirimu era bateeseza bwe bati basuze ku street nga basaba nga baleekaana mbuno basaba mbu bate Dorothy Kisaka kirimu abasumba bateekateeka overnight bateekateeka biki bakoze ne petition ey'okusayiningako emikono mbu okutiisatiisa
mbubate Dorothy Kisaka basumba mwenga bikuliddwa Lwere naye gwe Lwere nga tetwakulaba ku bantu abatirimbulwa ekiteezi wayogera ki naye abasumba babalokole leero nalabika bande nibaza mukama olwaleero nesanze ku side emu ne Serwadda agudde eddalu ku mwanyi Serwadda ku mwanyi kati awamma Serwadda genderawo tujja beera ffenna nja kuba sifinako buzibu wanvuma mbu embwa yasiimwe naye bwe tuba tulwanirira emmwanyi kati ndi naawe tujja kwegwako eri maaso ulira wamma Balwere bateekateeka mbu kubanga Dorothy Kisaka mulokole omulokole abba mumanyi bamafia abeekwese mu bulokole simanyi Patience Lwabwogo mbu mulokole batta abantu ne babajjamu internal organs ye ne Lwabwogo ye business gye basinga okujjamu ssente beeranvirako okufa kw'abantu b'ekiteezi obubbi bw'ettaka obuli mu Uganda buli kwaba abasajja ne mwanyi mujjukira Lwabwogo bwe yatambula mu bitundu bya Busoga nga asomesa ku mwanyi mujjukira bintu bye nabagamba ku Lwabwogo nga ze Busoga basomese mwanyi mwabaakuŋŋaana mwa abasoga mu mujjukira mu Abaganda bwe nabawoninga ku Mayega ne Nabbanja nga mubalambuza emisiri gyammwe ebukoma nsimbi nawanawa mujjukira kati Bayibuli egambye nti bajja okutambula ng'etterekero ly'emitima gyabwe ne gijjulamu obusagwa obukaawu kyova olaba bye bafulumamu ekyo ekigamba Mongi kye yayogedde Bayibuli egamba kya gurupu yayogera okubuuza Yesu yali omu Yesu n'agamba mmwe emabega wa Mongi waliyo abaana b'emisota ng'emitima gyabwe giteresa obukaawu obwo bwe yayogedde ulira KCCM muve ku bakazi abeera enguudo muve ku bantu b'ab'emirimu gya wansi be muli mu kutiisatiisa mbu mujja bagoba bwe batalwanira Kisaka sebo bagadde enguudo basuze mu overnight nga balekana mbuno basabira Dorothy Kisaka seka Dorothy Kisaka ofiira mukomera olowooza gw'oli wakabi nnyo okusinga ab'ekasese 11 abaafiirayo ku musango gw'omusinga wa Lwenzululu njagala bucye ku makya batugambe Dorothy Kisaka yafudde agenza okusangibwa ng'azimbye olubuto ng'embuzi yalidde akawulula omulambo gwe gugenda kwekebejjebwa okuzuula naye baguleese emulago nga guli ku mpingu n'olwaleero ekiteeza emirambo gyalemera wansi mu bikasasiro oli eyo okinigguka mwe balokole mmwe kamba bannange nja kwokya amakanisa e Uganda awo nja kwokya kye muyita ekkanisa ng'agamu ku go masabo Yesu ye yavuunika mmeeza anti yagamba tujja kukola gye yakola tusinge nawo nze nja kwokya ekkanisa mu linnya lya Yesu nja kukumako ekkanisa omuliro wanudde nga nkola Yesu bye yakola n'ebisinga ku bye yakola kuba ye yabagobera bweru n'agitereeza nze nja gyokya nzimbe endala ebbali entuufu omanyi mutumanyiira gwe Joshua Lwere oyo Lwere mubbi Lwere ojjukira omukyala gwe bayita mukyala Lubega omuzeeyi gwe bayita mukyala Lubega gye walokokera eyaku ne Kyalinga waliwo omukyale omu ku bakyala abalokola abasooka ababeerawo mu myaka egyo nga mukyala muyivu ye yakuza Lwere gye yalokokera nga Lwere luli awo lu street kid ne lulokoka omukyalo oyo yali teyazaala naye ng'alina oba mwana wa mwannyina oba mwana wani ng'ali waka n'akuza Lwere n'anekyalinga Lwere n'amusomesa Bayibuli n'amu discipolinga n'abeera disciple we n'amukola bulungi nnyo omwakyalo oyo okuba teyazaala in fact oyo omukyala yakafa ng'alina ebyobugagga bwe alina birekere ono omuwala naye nga ne Lwere naye n'agamba n'asaba Lwere ne bamugatta n'agamba Lwere awase ono omuwala basigaze ebyobugagga by'omukyalo oyo oyinza okusanga abalokole nga tekuliiko amanyi mukyala Lwere bannayuganda muyinza okuba nga temumanyi mukyala Lwere naye mmwe bannange leka mmale wano balaga mukyala Lwere wano abasinga temumumanyi ffenna wano tumanyi mukyala wa Bobby Giant kyemugamba temumanyi mukyala wa Bobby Giant temumumanyi naye ani amanyi mukyala wa Pastor Lwere
ani amanyi mukyala wa Pastor Lwere oyo Lwere bw'aba atambula omukyala akulembera Lwere ajja luvannyuma omu yasookayo n'omulala n'ajja luvannyuma bamuwa akaana kaabwe akaana akalungi naye Lwere takalabako Lwere abeera mu bwenzi mumulabira wali ng'omusajja omukulu naye lwenzi luli awo daba akaana k'abandi okalabye bwe batyo bwe baali bafaanana naye waliwo omuntu atamanyi mukyala Lwere tatuula tasemberera mukazi we tatuula kumpi ne mukazi we omukazi tasemberera bba Lwere tayagalira ddala kulaga naye ng'obugagga bwa Lwere bwonna bw'ono omukyala bamu omukyala ono basi omukyala oli eyamuwa ebyo ebintu kalina amataka gonna Lwere agatunze naye abonye omukazi byenjogerako mbimanyi ze sogera bintu bye simanyi ye Lwere teyawasa muntu yawasa bugagga yawasa kalina naye byonna bitunze naye ng'omukazi tamuwaako yadde n'ekikumi ku ttaka erya jjajjawo n'omukyala beeba abasumba bammwe jo nabadde ndi wano nga nyombesa NRM ekibiina kyange kya NRM tubalabireko ki ne bwe ngamba nti ndabire ku basumba b'omu NRM sinayo musumba gwe nsobola kulabirako bwe mbeera nnoonya omusumba w'okulabirako era mba ngenda bweni UP n'endabira ku Pastor Nubian Pastor Nubian alina amaka ageegombesa agasinga ag'abasumba b'omu NRM kati we bakubuuza ku maka ga Lwere n'amaka ga Pastor Wayiswa Mufumbiro oyagala kubeera ngaani gwe mbuulira ku maka ga Bujingo n'amaka ga Kabaaya ani gwe weegomba twegomba amaka ga Kabaaya naye bannange NRM munyiiza naye era sijja giva nkugambye amaka ga Museveni n'amaka ga Kabaaya twegomba amaka ga Kabaaya bw'oba onoonya omusumba ow'ensonga era jamani UP n'ogende wa Pastor Mwanguzi e Busoga kati twafunye Pastor Bobby Giant naye bannange embaga ya Bobby Giant yanyiiziza teyanyumye tosobola kukola bwe muntu namwe fuutu soja wa NUP n'akola embaga bwetyo nga ffenne bwe tukebera mu baminisita mu NRM tetulinayo naye bannange NRM muli basajja bwe bagenda okujja byogerako nga bagamba tekisoboka tebasobola tebayinza twala Uganda so okulaba embaga ya fuutu soja eringa eya minisita sente ezabadde wali nga bayiwa sente abo tebatwala buyinza balekeyo naye embaga yo bagikoze naye bannange NUP mulumya bannange mulumya wallahi mulumya mpaayo omusumba omu gwe weegomba obufumbo bwe mu Uganda oba owa NRM Serwaddayi n'abaana abato abali mu primary nga si bafirida njagala weegaana enkwabye njagala Serwadda weegaana enkwabye Serwaddayi n'abaana mu primary abatali bafirida byenjogera mbimanyi waliwo omusumba wajja Kadaama wajja omwana Kadaama oli musumba munene mu Uganda wajja Kadaama ku kyeyo n'omutwala n'omulyako ne sente ze n'omupangisiriza n'omuzaalamu omwana n'omuteeka mu muzigo toyagala kukwogerako genda otuukirize ebintu bye wasuubiza Kadaama otherwise ngenda kukwabya watwalako Kadaama sente ze yali akoze mu Bawarabu n'omulimbalimba n'omufunyisa olubuto n'omukweka toyagala nakwogerako nkuwadde wiiki egi ng'ogenze wa Kadaama kubanga bibuuza kasita Kadaama ddamu nakwenaga nti Pastor bibuuza ate ono yandika genda otuukirize byonna weetike pamba n'ensigo weetike pamba n'ensigo ku Kadaama oyo nkiddamu nkumanyi bulungi ne gye wamupangisiriza mmanyiyo mmwe NRM tewaliyo kye tulabirako n'aka bugembe ani agambe nti n'obugembe naye mmwe bannange mmwe Bujingo olaba naye mwagala okunsika eriyo muswadde
Sebo kada Maria yayimba bibuuza nange ndabyenze alagawa pastor ndabyenze buli kenda bakibuuza yeye bananke wowo nemwe tugenda mu kigambo so abantu b'ekiteezi balina okufuna justice Lukwago olina okulizayininga n'okusibwa Jajja fulendi muka Chimbugwe if not duko sange Chimbugwe randani Misha Kabanda duko sange bawe randani mugende mukole ku UNN Misha Kabanda olina okusibwa kyofotonga byo olina okusibwa abantu b'ekiteezi temuvaawo ate mu abantu b'ekiteezi tubalwanira naye ke mugeza ne mutuswaza temuvaawo gavumenti ejjawo kasasiro mutwale gye yagala omukoleramu ebintu byayo bigasi byabwe bagende babikolere ngemwanyizo bazifulumiza ne kasasiro mu mutwale entungamo ne kasasiro mu mutwale entungamo mujje kasasiro ekiteezi naye mu mutwale entungamo sebo ab'ekiteezi beerabeera ne kasasiro entungamo gye muzimba ekyemmwanyi nedda anti buli kimu kyammwe ne kasasiro mu mutwale entungamo ab'entungamo sigamba mu ab'entungamo ab'entungamo sigamba oba singa mbyogedde mu Lunyankole Nsoke mutegere kubanze nebalenze mukama ate yankola bulala. Kubanze te mujja gamba mbuno okwogera Luganda tukikiza tino ndi Muganda. Nze siri Muganda. Nze ndi Munyankole. Ati embale yobini. Wa? Eri yobini eno ye ani? Ngobi eri ye musinguzi kata. Nange bwentyo bwendi. Katugende mu kigambo kubanga mulimu message y'olwaleero nyingi gesagala ebulewo. Katonda waffe, Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tukebanza olunaku lwaleero Mukama tuzze mu maaso go essaawa eno omugenyi omukulu jangu okukosomesa oyigize batabani bone bawalabo nkusaba Mukama ekigambo kyo kyonna kiri ku lulimiro kiyite ku lulimiro ekigenderera abatukuvu bo kibaleebala n'ebala byakyo bibeerewo nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala nemu okubatasaanira Olinyala Yesu mwana Katonda Museveni tusabye abantu bonna ne bagamba nti amiina. Abaana ab'enkyukakyuka mwe namba 2 omulanga. Bw'oba olina kiguruupu kyonna ky'olimu ekirimu abanyampi ekirimu ebyo bi NRM simanyi guruupu y'abasuubuzi simanyi guruupu ya Buganda simanyi guruupu ya Kika temukkiriza okubeerawo nga boogera bi diversion mubatekemu mubabuulire ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga mutekeyo video mu recording audio muziteekeyo oba bakujjemu togeza nobeera mu kiguruupu ng'oliddo matimbu nedda munnange eno guruupu y'abante bw'eba guruupu y'abante mugiteekemu ente bw'eba erimu bantu mwogere ku bituluma eragana eno guruupu y'abapookino y'ab'emasaka mulimu pookino mwogere ebiruma bannamasaka babatuteeke mwanyi pookino maana ali wali atudde pookino munyarwanda pookino aliko munyarwanda nkugambye pookino aliko munyarwanda byenjogera mbimanyi teriyo pookino ayinza kulaba nga batwala emmwanyi omutima gwa buddu ng'asirise bwatyo pookino maana munyarwanda temukkiriza kubeera mu bigurupu gamba eno gurupu y'abasuubuzi eno gurupu y'abaki eno gurupu y'abaki bw'eba yasimanyi mbwez'ebika mbweno kugendako simanyi meseji y'abika mmwe bw'eba yakobe bwe babanga babaganya oyisaako meseji bagende banoge ekkobe bateekemu ekkobe lye baba bateeka mu gurupu bwe mubeera mu bantu mwogere ebiruma ab'ekkobe mwogere ebiruma Abaganda emmwanyi bagitwala Ssaabasajja Kabaka mmwe tugenze mu kigambo olwaleero ngenda kwogera na mulembe gwaffe bangambye wiiki ewedde video y'oku Sunday ya vision ne eyeggulo vision ne sacrifice n'olwaleero mukyaje kunkumula gamba ate omulala yagambye nedda eri eyayokaana okubanga eriya yaddiraawo eyo yekyasinze njagala buli topiki gye tusomyeko ng'osobola ogijjukira nga bwe kuba kugibuulira osobola ogibuulira abalala kyovula buli kyawandiikibwa kye tuba tusomye njagala ne tukisunsula mweyo embeera Mukama bw'akikubikulire bulala nga naye okitegedde okusooka bw'oba okiwulidde gusooka mbasaba musome Bayibuli kubanga Bayibuli buli kimu kyoyagala kiri omwo
takati bangambye video ani vision ne sacrifice waliwo omuyangambye yabadde ku video nga yakababuka bimaziga konza mukama yebali kati olwairo ngenda kwogera ku mulembe gwaffe guno mukitegeere temukkiriza okuwunjawunja n'okuva ku kyemuliko kye kituufu era tukkirizibwa okunyooma n'okutenguwa n'okugaana abatujja ku mulamwa omuntu yenna bagamba mbu muve mu kulwanirira eggwanga mukkirizibwa okumujjoga mukkirizibwa n'omukuba empi kubanga bwe mutamukuba empi kuva mu kkubo lyammwe mmwe mugenda okuzikira bwe mutamuzikiriza mmwe mujja okuzikirira kansooke ku bakadde baffe abatutereddewo ebibegabega abaatuzala ne bakkiriza nti kati ffe tuliko ne bakkiriza nti ye abaana baffe kati kabatuweereze bengendo sooka nabo mu kitabo kya Zabbuli 127 olunyi olwokusatu n'olwokuna gwe lwereva ku simu yange twala eri obufere bwona obubbi tugenze mu Zabbuli wulira Zabbuli bwegamba Zabbuli 127 olwokusatu aba abaana bwe busika bwa Mukama n'ebibala eby'olubuto y'empeerayo olwokuna ng'obusaale bwe buli mu mukono gw'omuzira abaana ab'omu buvubuka bwe baliwe batyo olwokutaano alina omukisa omuntu omufuko gwe bwe gujjula abo tebaakwatibwenga nsonyi bwe banaayogeranga n'abalabe baabwe mu mulyango otegedde bulungi manebe niweefuge sibusubeemu wulira kati njagala tuddeyo nga tunyonyola lunyiriri ku lunyiriri abavubuka temuva ku kyemuliko ye vidiyo y'olwaleero mulemereeko wulira Zabbuli 127 olwokusatu aba abaana bwe busika bwa Mukama n'ebibala eby'olubuto y'empeerayo mmwe baana mmwe busika bwa Uganda omulembe guno mmwe busika bwa Uganda era mmwe bibala by'olubuto lwa Uganda ebiriwo kati era ebitambula obubi mu ggwanga Uganda bivunaanibwa ku mmwe ab'omulembe guno era muvunaanyizibwa 176 ku buli 100 ku kutereeza ebitambula obubi mu Uganda kubanga mmwe muliwo mmwe busika obwa Uganda kati mmwe mutunuuliddwa ebintu byonna ennaku ezo waliwo famire gye baatulaze simanyi ya mugagga kye yafa nga yafa talaamye byabadde ku NTV amawulire ng'alina ebivubuka ate nga n'abamu batandise okukaddiwa naye nga kitaabwe yafa nga mugagga yaleka mu ebibanda by'emmotoka n'aleka zikalina n'aleka amataka naye alina omwana omu gwe yasembeza n'amulaga engeri gy'ebitambula naye gundi yafa talaamye naye abaana bali bagambye bwe bati ebyobugagga bya kitaabwe byonna gye yalekawo tewannaba kuvaawo na kimu tebannaba kutundako ate ne bizinensi zitambulanga bwe zaali olwono gwe balekawo eyabiddukanya naye babadde batandise okujjamu obugundigudi simanyi bagenda wa administrator general bagenda tuuza meeting simanyi mbuno basobole okubigaba buli omu afuneko naye nga tebannaba kufuna powers of attorney okuva ewa administrator general ebintu bya kitaabwe bikyali intact bagambye ebibanda by'emmotoka yaleka emmotoka mbunga 10 n'aleka simanyi biki naye byonna bikyaliwo kubanga obusika abaana be bati abaana babadde boogera luzungu nabo bali awo bivubuka bwe biti byo tebyatunda kubanga busika abaana bategeera ebintu bya kitaabwe okuva lwe yafa ebintu bye bikyaliwo ne bizinensi zitambula nze mbuuza obusika bwa Uganda butambula nga bwe bulina okutambula omukuza taba nannyini busika twali tetunnaba kubeerawo twali tetunnaba kutuuka waliwo ogunyarwanda ogwali ogupakasi ogwabeerawo ng'ogukuza gututte ebyobugagga bya kitaffe Uganda maama waffe Uganda oluvannyuma lw'okubanga tukuze tukola ki okukwata omukuza tumuggyeko ebintu byaffe bayibuli egambye abaana busika olwokuna ng'obusaale bwe buli mu mukono gw'omuzira abaana ab'omu buvubuka bwe baliwe batyo olwokutaano alina bayibuli egambye bweti ife tuli busaale ng'omuzira bajjajja baffe oba bataata baffe abakyaliwo kati oba abalwana luli abakyaliwo kati ffe busaale bwabwe nti bw'oba oyina ebivubuka awaka ng'oyina abaana
obeera olina obusaale ng'omuzira bwakuŋŋanya ebyokulwanyisa bye ebyamuwangulira olutalo abaana muli obusaale obw'omuzira bw'aba alina ewaka abeera takyaggalawo nnyumba. Waliwo lwe twalinga ewaka twali bivubuka nga tuvubuka bwe tuti nga mu nnyumba muli amaloboozi. Nkugambye nze nzijukira olunaku lwe nasooka okukyusa eddoboozi sirirwerabira nayogera nange nentya. Twakeeranga ku makya ku kisenge kya taata mukama yeebazibwe kyona no taata bw'oba wafuse ne weeripootinga taata nafuse gwani nze wire gendo ekyo kibooko nakukubaza akukubye bw'oba tewakimusanzeeko nakubuuza kakati nze nkwanikire sebo nze nzije nnyanike ng'omanya kakyakusonyiye ng'odduka ng'ofulumya agakuntaago ng'ofulumya agakeeka ng'ogateeka musajja muwonye. Waliwo lwe wagamba nga taata nafuse oba tonakimalayo nga yalubandudde dda nayo kakulinya emigere. Naye lumu nakera ku kisenge kya taata twali ng'abawala afukamiranga fe abalenzi tuyimiridde. Taata mukama yeebazibwe gwani nze taata mukama yeebazibwe nendo kamugamba taata mukama waffe yeebazibwe. Nabuuza ani oyo? Mama nabuuza oyo ani? Nze wire. Tufudde maama nnyama. Gwani nze wire. Wolololo ne tuvubuka nga mu nnyumba muli amaloboozi wallahi nga ne bw'oba olina kyoyagala okukola wakatosa kikola. Bayibuli egambye bw'oba olina abaana abo oba olina ebyokulwanyisa eby'obuzira. Kati njogera n'abavubuka ab'omulembe guno. Uganda ekaaba etya ng'erina abavubuka abazira mu Uganda. Kiri ku likodi mu nsi yonna tukwata ekifo kya kumwanjo ku nsi erina abavubuka abangi. Bayibuli egambye abo abavubuka boolaba byakulwanyisa. Omukisa omuntu omufuko gwe bwe gujjula abo tebakwatibwe nga nsonyi bwe banaayogeranga n'abalabe baabwe mu mulyango. Bayibuli egambye bweti abo abaana oyo Uganda ng'erina abo abaana ebeera ng'omuntu omufuko gwe nga gujjudde obusaale. Omufuko gwe mutego. Omutego gwe gw'obusaale ng'olina obusaale bukujjudde obuyina wano n'omutego oguyina okuba n'osikayo akalala n'okuba n'osikayo akalala. Bayibuli egambye abeera ng'omulwanyi ajjuzza omufuko gwe nga gujjudde obusaale. Nti kubanga oyo omuntu abaana abo bwe babeerawo abatalina kyatya baba basobola okufuluma ebweru ku geeti ne babuuza omulaba abeera zze nti ononye eki ewa taata. Bannange Bayibuli eno nabagamba wano nabawa obujulizi. Waliwo jjajja waffe omu asangibwa eyonvule Kawumba gundi bayita yonvule. Awaka waliwo baana bawala bokka nga bavubuka babatawanya abaana nga bayingira sawa emu baba bayingidde 12 nga beekire ekyabwe kiba kiwanvu. Ekyeggulo ekyabwe nga kijja sawa 11 ne balya ne baggalawo ne beebaka ne balyoka batambula eno ne babatiisa ebivubuka ne bajja eka ne bagamba bannaye tuweeyo omwana omulenzi. Taata n'agamba wira agendeyo. Kyenakola wali ne kakati bakyakinyumya nga nno nenkana ntya naye nga nange nnyina okulaga nti nze musajja gwe baleese ewaka. Ne bagamba nedda nammwe temuddamu kuyingira sawa 12 ng'omuntu olekota sawa 12. Twandika okuyingira nga sawa 2-3 tuba twakayingiranga gundi enswagiro ng'olujindu bandula. Naye ngenda ntya naye ne mbuuza ani wano ali. Bayibuli egambye nti abaana abo bafuluma ebweru ne babuuza omulabe ononye ekiwano. Museveni ayinza atya okumalawo nalabye Tikyalumbu y'ekiro yatulaze akaye ennyanja ya Kabaka. Ennyanja ya Kabaka eggwawo etya bwetyo. Buganda talina bavubuka kufuluma efulume ekisenge efulume egeeti efulume ebweru ebuuze ani yazinda ennyanja ya Kabaka ogikola bwetyo. Bamalawo batya ne batuuka ne ku lubiri lwa Kabaka tewaliiwo bavubuka bayinza kubuuza nti olubiri luno ani atwala ettaka lya Kabaka. Omulaba ajja atya mu nnyumba n'asikamu atandise omusajja azze mu nnyumba atika ensawo z'emmwanyi azitwala. Ebivubuka by'omu nnyumba eno biriwa? Kanziremu olunyiriro. 27 aba abaana bwe busika bwa Mukama n'ebibala eby'olubuto y'empeera ye. 4 ng'obusaale bwe buli mu mukono gw'omuzira abaana ab'omu buvubuka bwe bali.
abaana ab'obuvubuka okimanyi nti ffe bazzukulu ba independence ffe bavubuka bajjajja independence ya Uganda. Bayibuli egambye tuli busaale omunyarwanda ajja ate n'azannyira mu Uganda ng'omutali bivubuka. aliwe batyo Dr. Naina omukisa omuntu omufuko gwe bwe gujjula abo tebakwatibwe nga nsonyi bwe omufuko gwa Uganda gutekwa kubanga tuli busaale nga tujjuddemu. Uganda erina okufiiringa ati peace olwaffe ebyokulwanyisa tuli busaale. baana ayogeranga n'abalabe baabwe mu muryango kuba banaafulumanga abaana b'Ebunyolo mulina okufuluma ne mumanya kiki ekifa ku mukama wa Bunyolo. Tuteekwa okubeera ebyokulwanyisa mu nnyumba ewaka. Bazadde baffe tebalina kubonaabona nga weetuli. Bayibuli bwegambye tegambye nti taata waabwe afuluma. Abaana bafuluma ne babuuza ku geeti gwe waayigwane. Nabagamba ffe waka twakulira mu byokwerinda. Taata yatugamba omuntu yenna bw'ajja wano temumulagirira wendi asooka era ng'omuntu amugane banaye Katongole alina abaana. Katongole olina obwana bulina olugezigezi ajja abuuza banaye mmwe muli mutya. Taata wamwali wa gwani. Taata omugamba ki? Gwani soko tubulire gwani. Era omwagaza ki? Wamumanya otya? Taliwo. Era nga bwe tumukumma taata ne bw'aba awulira tavaayo. Era bw'aba alina omugenyi watubuulira bukyali sebo twali bakolegenga awaka bw'otuukawo tuli awo tuddugala tulina amasanda gaffe ne ku lubuto. Naye ng'okutuyitako muganda wange otuke kwafa ne Katongole osiitaana. Era ng'atubuulira waliwo omuntu bw'ati ne bw'ati kasajja n'ababuuza mu mugambe wendi bw'aba teyakitugambye tumulaba. Bayibuli egambye bafuluma ne babuuza owaaye Museveni kale twakula gwe gwaliko wajja otya wano ani akuzaala oli mwana waani mu Uganda gwe ani oli mutabani wa Kayibanda ddayo e Rwanda. Mwekamba bulira akabano kaliriyo mbatereddeyo akantu omubano yali yasoka neyekweka n'agamba ye mukongoli n'amala n'agamba ye muna Kenya bwe bamubuuziza gundi Kenya bwe bamubuuza yagamba ndi munyarwanda kati akabano kaliriyo. Akantu ako nga nakabatereddeyo sinatandika nno bubaka. You can rule on them together, right? Sikalaba. So, tukkirizibwa okujeema katuwulira story eno. Essula ya 13. Awo laba ne wajja omusajja wa Katonda ng'ava mu Yuda olw'ekigambo kya Mukama n'ajja e Beseri. Awo Yerobowaamu yali ng'ayimiridde awali ekyoto okwoteza obubaane. Awo n'ayogera waggulu ku kyoto olw'ekigambo kya Mukama n'ayogera nti ayi ekyoto bw'atyo bw'ayogera Mukama nti laba omwana alizaalirwa ennyumba ya Dawudi erinnya lye Yosiya era ku ggwe kwaliweerayo bakabona b'ebifo ebigulumivu abootereza obubaane ku ggwe era baliweerayo ku ggwe amagumba g'abantu. Naawe akabonero ku lunaku olwo ng'ayogera nti kano ke kabonero Mukama k'ayogedde laba ekyoto kiryatika n'evve erikiriko liriyiika. Awo olwatuuka kabaka bwe yawulira ekigambo eky'omusajja wa Katonda kye yayogerera waggulu ku kyoto mu Beseri, awo Yerobowaamu n'agoola omukono gwe ng'ayima awali ekyoto ng'ayogera nti mumukwate. N'omukono gwe gwamugololedde ne gukala n'okuyinza n'atayinza kuguzza nate. Ekyoto nakyo ne kyatika n'evvu ne liyiika okuva ku kyoto ng'akabonero bwe kaali omusajja wa Katonda ke yawa olw'ekigambo kya Mukama. Awo kabaka n'addamu n'agamba omusajja wa Katonda nti weegayirire nno ekisa kya Mukama Katonda wo onsabire omukono gwange gumponyezebwe nate. Omusajja wa Katonda ne yeegayirira Mukama, omukono gwa kabaka ne gumuwonyezebwa nate ne gufuuka nga bwe gwali olubereberye. Kabaka n'agamba omusajja wa Katonda nti tuddeyo nange eka oweereweere nange n'akuwa empeera.
Omusajja wa Katonda n'agamba kabaka nti newakubadde ng'onompa ekitundu ky'ennyumba yo siyingire wamu naawe so siiriire emmere so siinywere mazzi mu kifo kino kubanga bwe nkuutiddwa bwe ntyo n'ekigambo kya Mukama nga kyogera nti tolya mmere so tonywa mazzi so toddayo mu kkubo ly'ofulumyemu. Awo n'addayo mu kkubo eddala n'ataddayo mu kkubo ly'afulumyemu ng'ajja e Beseri. Awo waaliwo nnabbi omukadde eyabeeranga mu Beseri. Omu ku batabani be n'ajja n'amubuulira ebikolwa byonna omusajja wa Katonda bye yali akoledde mu Beseri ku lunaku olwo. Ebigambo byagambye kabaka nabyo ne babibuulira kitaabwe. Kitaabwe n'abagamba nti kkubo ki mwafulumidde? Awo batabani be nga balabye ekkubo lyafulumiddemu omusajja wa Katonda eyava mu Yuda. N'agamba batabani be nti munteekera amatandiiko ku ndogoyi. Awo ne bamuteekera amatandiiko ku ndogoyi n'agyebagala. N'agoberera omusajja wa Katonda n'amusanga ng'atudde wansi w'omwera. N'amugamba nti gwe musajja wa Katonda eyava mu Yuda? N'ayogera nti nze nzuuyo. Awo n'amugamba nti tuddeyo nange eka tulye ku mmere. N'ayogera nti siyinza kuddayo naawe newakubadde okuyingira naawe. So siiriire emmere so siinywere mazzi wamu naawe mu kifo kino kubanga nabuulirwa n'ekigambo kya Mukama nti tolya ku mmere so tonywerayo mazzi so tokyuka nate okudda mu kkubo mw'ofulumidde. Awo n'amugamba nti nange ndi nnabbi nga gwe bw'oli era malayika ŋŋambye n'ekigambo kya Mukama nti mukomyewo mu nnyumba yo alye ku mmere anywa amazzi. Naye ng'amulimba. Awo n'addayo naye n'aliira ku mmere mu nnyumba ye n'anywa amazzi. Awo lwatuuka nga batudde ku mmeeza ekigambo kya Mukama ne kimujjira nnabbi amukomezzaawo n'ayogerera waggulu eri omusajja wa Katonda eyava mu Yuda ng'ayogera nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti kubanga ogaanye okuwulira akamwa ka Mukama so tokutte ekiragiro Mukama Katonda wo kyakulagidde naye n'okomawo era oliiridde ku mmere n'onywera amazzi mu kifo kyakugambyeko nti toliirayo ku mmere so tonywa mazzi, omulambo gwo tegulituuka mu ntaana y'abajjajjaabo. Awo lwatuuka bwe yamala okulya ku mmere era ng'anywedde n'ateeka amatandiiko ku ndogoyi ng'amuteekera nnabbi gw'akomezzaawo. Awo ng'agenze empologoma n'emusanga mu kkubo n'emutta, omulambo gwe ne gusuulibwa mu kkubo. Kankomaawo ebisigadde ngenda byogera bwogezi mbadde njagala sitole yeesooka eveeyo then tutandike okunnyonnyola. Ng'ovudde eri mu Zabbuli gye tubadde nga tusoma ku bukulu obw'omulembe gwaffe. His Excellency Kyagulanyi yatugamba buli mulembe muteekwa okuvumbula oba okumanya oba okudiscoveringa roolo yammwe mu mulembe gwammwe. Kati bwe mumala okuzuula kye mulina okukola mu mulembe gwammwe temuddayo kuwuliriza muntu yenna kasitaba ng'ayina negatiivu birowoozo gye muli. Temuddayo kutunuulira busente kubanga tewaliyo ssente zigula ekyo kye tuli mu mulembe gwaffe. Waliwo sitole eno eya nnabbi omuto ne nnabbi omukulu mu kitabo ky'Abassekabaka ekisooka essula ya 13 okuva ku lunyiro olusooka. Kabaka Yerobowaamu ye yali ku ntebe nga yafuga n'akola bubi mu maaso ga Katonda. Katonda n'asindika nnabbi okujja okuwa obunnabbi obw'omuntu mala agenda okuzaalibwa mu nnyumba ya Dawudi okusikira entebe eyo Yosiya. Kati nnabbi bw'ajja n'akyogera Mukama yamugamba genda otwale ebigambo bino ewa Yerobowaamu. Bw'otuuka n'oyogera ebigambo bino otambula bukukubira n'okomawo wano. Tolya ekintu kyonna mu kkubo. Tebakuweerayo ekintu n'okirya gwe yogera okomewo. Toddira mu kkubo ly'oyiseemu. Ate toddayo emabegga ng'obadde osimbudde oli ne bwakuyita bw'omala okwogera toddamu kuddayo. Owulira ekyalo ekya nnabbi omuto kino Katonda akituma nnabbi omuto nga nnabbi omukulu waali mwe bannabbi abato ab'omulembe guno muleme kulowooza mbu Kazimba Mugalu yagenda obbabuulira Kazimba Mugalu ajja kuliisa empologoma. Era okujeemera eddoboozi lyabwe tetujeemera bo tujeemera ekisitaani ekiri emabega waabwe. Okujeemera basserwadda tujeemera bisitaani ebiri emabega waabwe. Okujeemera bassaabasumba ab'omulembe guno abasirise tetujeemera bo tuli ku ddoboozi eryaffe ery'omulembe gwaffe Katonda lye yatuyita lye yatuwa. Katonda yatuma nnabbi omuto n'amugamba genda olagule obagambe Yosiya omwana Yosiya agenda kuzaalibwa mu nnyumba muno yagenda okumenyaamenya ebyoto ebyo ebyabi Katonda bye mutadde mu Isirayiri. Bw'amala okuwa obunnabbi obwo kabaka Yerobowaamu n'agamba nti kola bw'oti oyo mumutte. Omukono gwe yagolola okulagira nti bamutte ne gukalira waggulu. Ne gukakanyala n'alaja nawoowe banaye munyambe.
yamugamba nti era akagenda okuba akabonero ekimu ku kyoto kyabwe ekyo kigenda kumenyeka bali bakizimbye ga kya mubanga ne vuli yike ke kabonero akagenda okubeerawo nti nze nkutumye bwamala okukyogera oli nalagira bamutte omukono gwe yagolola ne gukalirayo Katonda n'agamba ono nti gulagire gutereere ne gutereera ekyoto ne kimenyeka nga bwe yali akyogedde evvu ne liyiika bwe yamala n'atambula n'agenda amawulire ne gatuuka ku kazimba mugalu Ssaabasumba w'ekitundu ekyo kuba yali alagula bimu ebya Yerobowaamu balagula ebintu nga bakimanyi balagula bya bulimba bakiganda bakimanyi balagula bya bulimba bakimanyi ne bamugamba omusajja nnabbi avuddeyo najja alagudde n'alagula ebintu bino ne bino nti naye azzeemu agenze n'agamba muteeka amafuta mu mmotoka yange tutu ngendenze musange Bayibuli egamba ne bateeka amatandiko ku ndogoyi n'alyoka asika endogoyi n'adduka n'amusanga mukubo n'amugamba ye gwalesa amawulire nti n'amugamba bannange weebale nze Ssaabasumba akulira ebbendo lino lyonna era nze Ssaabasumba nze nkulira nyina presiding over 700 of churches ebyo ebya Joshua leero byagamba Museveni musimanya mu presiding over 100 of churches. That's why I'm a bishop. Nabbi omuto n'awuliriza eddoboozi lya Kazimba Mugalu abo abasajja tetubanyooma bunyomi tetunyooma bo wabula ebyo ebyekisiru byabwe bye bakola bye tujooga era bye tunyooma ebigambo ebimu lekambireke temuyinza kutandika kuwuddisa abantu n'ebigumba by'abajulizi eby'emyaka 7 mutambule nabyo ngo abantu bakaabe mbolo ekereziya ekoze nga awo musajja ali kumwanyiza abakristaayo z'abakristu azibba muzunga n'agaveera naye njagala omuntu akwatira oguveera ogwo agwoke naye nayo senge emmotoka y'amafuta ebagwira n'ekwata neyo kyoguveera ogwo Vatikani ne gubabanja ebigumba bwe biba by'abannayuganda nga by'abajulizi abannayuganda ate Vatikani bikolayo ki mbata mugenda bize Vatikani ebyo ebigumba by'abayitale ebyo ebigumba bye muzunza by'abayitale mubizaayo kukola ki wamawulira namugamba bannange bambuulidde enjiri gy'obuulidde naye jangu ojjotya n'oyogera n'otalya kamere jangu tugende olye namugamba nedda ssebo siddayo ekigambo kyaŋŋambye kwogera ngende namugamba goli nabbi muto wakajja mu bintu bino tolina na kkanisa nkugambye nze nalokoka mu 56 nze nalokoka mu myaka gya 6 mmaze mu buweereza emyaka 5 bamanyi jjo kayuwa yayimiridde jjo yayimiridde wakakande n'agamba bw'ati eme haleluya eme alina akagamba ako eme oyo jjajja wange mumanyi bulungi eme I'm the professor of supernatural. I don't see devils here. Kyogamba gwe mwogezi wa devils oba gwe musajja gwe kayuwa gwe bannabbi abakulu temuddamu kuwulira ddoboozi lyabwe eme haleluya eme I'm the professor of supernatural. Beteekako ebitiibwa ebyo nga banaakutomeza Chovola buli omu bishop simanyi presido simanyi presiding apostle simanyi mwaka lya bishop bwe yamubulira ebyo ebitiibwa professor of supernatural nabbi omuto n'awuliriza eddoboozi lya nabbi omukulu n'amuteeka ku ndogoyi n'amuzaayo omukubo lyaviiriddemu nga Bayibuli yamugamba toddirayo mu kkubo eryo n'atuuka eka n'amuwa emmere n'amazzi n'alya n'anywa bwe yamala okulya ekigambo kyajjira ate mu nabbi omukulu yennyini eyamusiruwaza ye yamugamba bw'ati bw'ayogera Mukama togenda kuziikibwa ku bijja by'abajjajjaabo kubanga wajeemedde ekigambo kya Katonda abo abasajja okutusiruwaza okutuwa obusente batugaggawaza I can make you an investor bakuggyako ekinene ky'olina okubeera bakimanyi kulwokuba bo balagulira Yerobowaamu kati ekintu kyonna ekijja nga kiri against Yerobowaamu bakola byonna okulaba nga bakikakkanya kyebava batambuza ebigumba by'abajulizi ebitalina makulu kati abakatuliki bawulira baagala kunzita bawulira obusungu
omusajja bw'amala okulya n'anywa ekigambo ne kimugamba kubanga ojemedde abo abasajja olabye diversion omusajja bwe yaleeta diversion awo babujingo befuula mbu simanyi musajja wa Katonda alina simanyi amaredi yameka yalina ekkanisa y'ekigango ennene nnyo erina ebitosi erimu ebitosi ate yasinga abantu mu Kampala mbu ekyo kimufuula okuba nabbi ow'amaanyi okubeera omusajja wa Katonda ow'amaanyi oyo nabbi wa Yerobowamu. Kayiwa yagambye naawe lengera abantu bano bonna obungi bwe buti tewayinza kubawo sitaani mu bantu bano abangi bwe bati abantu bwe bati tebabeeramu sitaani. Genda osomeyo bwe ssuulemu genda osomeyo bwe ssuulemu abaana ba Katonda bwe bakuŋŋaana okukiika setaani yaggiramu. Now see the congregation. Kayiwa watandika mpola okwonooneka oli jjajja wange nze ntemebwa ku kikolo kya Christian Fellowship Namirembe era tewali kintu kiri Namirembe kye simanyi. Ne mukyale waffe gye nva ndi mutabani wa Christian Fellowship. Kayiwa watandika mpola okwonooneka n'otandika okwambala bulegingi bw'abakazi era wabadde weeyambaza akajini ka fitting myaka 8 oyambala obujini naye kayiwa bwotyo bw'otandika okusiruwala. Nze sigenda kuwulira ddoboozi ly'abannabbi abakulu mwagala kutuliisa mpologoma. Bayibuli egamba nabbi omuto yali addayo empologoma n'ebuuka mu nsiko n'emutaagula n'emuleka waawo. Era nabbi omukulu ye yajja n'ajjawo omulambo gwe n'agenda n'aguziika eno omusajja n'ataziikibwa ku bijja by'abajjajjaabe ng'ekigambo kya Katonda bwe kyali. Balina amalala agundi agagoba microphone. Hallelujah. Mbu professor of supernatural. Chikusomere mu Bible. Chikusomere mu Bible professor of supernatural chikusomere. Naye basajja mmwe senga mmwe mwali ba Petero ne ba Paulo mmwe basajja mmwe. Omuntu yali buzeeko gyanywa amazzi. Inze kituufu oli jjajja wange mu mwoyo. Paulo yawandiikira Timothy ne Titus ng'agamba eri mutabani wange ddala Titus oba Timothy nkimanyi kayiwa oli jjajja wange ddala era we Namirembe sina kye simanyi naye ke wafuuka nabbi wa Yerobowamu sigenda naawe kundiisa mpologoma. Sigenda naawe kuntaaguza mpologoma. Abavubuka ab'omulembe guno muwulire eddoboozi lyammwe. Muwulire Katonda kyabagambye temuddirayo mu kkubo eryo temugeza ne mulya ku mmere y'abannabbi abo. Genda osome kyawandiikibwa ekyo bulungi okiwulire bulungi otegeere abo abasajja bwe bamala okukula ne bafuuka bannabbi ba Yerobowamu kubanga bali egimenti. Ba egimenti ne Yerobowamu bategeera kimu batutalumu bwe wabaawo ettemu mu ggwanga tobawulira bw'okwata ku ddolosa ekisaka waabwe nga bavaayo abo bannabbi ba Yerobowamu abantu abakulembeze bwe batuula ku ntebe bakola bannabbi abaabwe. Ndya Bayibuli weegamba obudde bugenze. Endogoyi neyimirira kumpi nagwo era n'empologoma neyimirira kumpi n'omulambo. Kale laba abantu ne bayitawo ne balaba omulambo nga gusuuliddwa mu kkubo n'empologoma ng'eyimiridde kumpi n'omulambo ne bajja ne bakibuulira mu kibuga nabbi omukadde mwe yabeeranga. Awo nabbi amukomezaawo mu kkubo bwe yakiwulira n'ayogera nti ye musajja wa Katonda ataagondedde kamwa ka Mukama. Mukama kyavudde amugaba yamudayivatinze n'amugya ku mulamwa gwe ate yamusalira omusango nti oyo yavudde ku kigambo kya Mukama ng'ate ye yamudayivatinga. Twasoma mu kitabo ky'Abassekabaka ekisooka essula ya 22 nga Akabu yali alina bannabbi yaleeta bannabbi 14 bannabbi bameka ne bamulagula nti genda ojja kuwangula olutalo lw'e Ramosi Gireyaadi. Bannabbi bonna nga bo bamulagula kimu baali bannabbi be wasigalayo Mikaaya ogu ye yakyusa ekintu. Ogwe kayiwa wafuuka Zedekiya Bayibuli egamba yeesiba amayembe gente n'atomera ogenda batomera boti ogenda obasanyawo era Mikaaya bwe yajja n'ayogera ekituufu Bayibuli egamba Zedekiya n'akuba Mikaaya oluyi n'amugamba gwe Katonda ampitako atya n'ajja n'agamba gwe. Zedekiya yali yeemanyi nga professor of supernatural.
wo inze sigenda gendera ku biboozi by'aba supernatural omwoyo omutukuvu kyatugamba kyo tugenda gwe wuliriza Katonda wova ku byaba nabbi ba Zedekiya va ku banabbi ba Yeroboamu Akabu yalina banabbi omuntu bwalwa mu ntebe awo atandika afuna abagagga ababe n'akola abagagga ababe okukwata ekonomi akola banabbi ababe okukwata enzikiriza kubanga enzikiriza be bakastodiani b'eggwanga amasiga gali abiri Katonda be yakwasa ensi bakabaka neba gundi n'abasajja bakatonda abo ab'enzikiriza beba wa accountability y'abantu oba eyeggwanga mu maaso ga Katonda kati oli bwakwata obuyinza olw'okuba be balina omugaidinga abakola kutinga mpola n'abaza ku saidi ye n'akuliyetinga ababe kubanga amanyi bwe boogera abantu bawulira olwaleero ne kimala kibeera mu makereziya nti ku nsonga y'emmwanyi abakristaayo musituke Museveni tasula bonna bagenda kudda mu diversion kyovula bannayuganda bakimanyi nti tewaliyo programu ya Museveni yali ebayambye kubajja mu bwavu naye bwe bagenda mu makereziya oli n'agamba bannange mwetanire nnyo enkola za gavumendulo yaleese ssente mugende mu myoga ng'omuntu agamba maybe ku luno bijja tuyamba nga babawe bijimusa nga bikaze mmwanyi bivudde mu bannabbi ba Yeroboamu kati mwaba omulembe guno muwulire ezo empisa ze baabasomesa naddala mmwe bannayuganda mmwe musinga empisa mu nsi yonna mu Afrika yonna ne mu nsi yonna toyagala kumuddamu kuba musajja wa Katonda ayambadde egganduula empologoma ejja kutagula gwe bali Katonda yabavaako dda Bayibuli egamba nabbi omukulu oyo yennyini yadayivati ng'omuntu yajjanga empologoma weeri n'asitula omulambo gw'ono ye empologoma teyamukwatako abo Katonda yabavaako dda obusungu abulina ku mmwe endogoyi empologoma yamala okutagula ono omusajja teyatagula ndogoyi endogoyi neyimirira awo nga mukama waayo bamutagudde afudde empologoma nebeerawo nabbi omukulu najjawo omulambo gwa nabbi omuto empologoma teyamuwuuna obusungu bwa Katonda tebuli ku bakazimba mugalu Katonda yabavaako dda bakola bye baagala ng'omukyala yagamba fe abasajja twabavaako bye baagala bye bakola mubaleke ng'omusajja ali mu bitabo awuga nti ffe maama abasajja Katonda yavadda ku basajja abo takyamanyi nti oba ne bakazimba mugalu gye bali kyova olaba babuulira ebintu abantu n'osanga ng'ekkanisa yonna esumagidde okuva ku oli yabadde aleeta obugaati bw'okusembera nga naye asumagidde kubanga bye boogera Katonda yabavaako dda Katonda atunuulidde mmwe empologoma ejja kutagula mmwe obusungu bwa Katonda buba ku mulembe ogwo oguba guliwo bali yabavaako dda mujjukire gye twatandikidde muli busaale muli byakulwanyisa mmwe muggala enzigi mmwe mubuuza omuntu oyingidde otya wano nkugambye mama Ebeni yangamba akantu bwe kakubako ewaka kati Ebeni afuluma nabuuza kiki nga mpulidde ekintu wano hani mami ani ali wano namugamba kati gwe wamaze dda ne bw'otaggalawo weebake omusajja waali oba birabidde okuggalawo Ebeni waali Bayibuli egambye abo abavubuka bibala ebyolubuto byakulwanyisa ebyobuzira ebiwangula olutalo naye ebyo ebiyisayisa ebyo bye mulina mbuno simanyi mwemagala mwali mufunyeko ekirabo ky'empisa olwaleero ndabye abavubuka mbuno batwalidde Charles yimirirawo ombulire lwaki onnumya mbu Charles bamuwadde omudaali ogwa TikTok ogw'okusisinkana Gloria Bugi naye bannange empologoma nze tegenda kuntagula lwakayuwa tegenda kuntagula lwa Ssaabasumba yenna tegenda kuntagula lwa Fande Katongole never weewaawo Katonda gye yaŋŋaana okulya sijja kulya ekkubo lye yaŋŋaana okukwata sijja likwata amazzi ge yaŋŋaana okunywa sijja ganywa Mukama bawo omukisa weebale nnyo Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tukabaza olunaku lwaleero Mukama weebale okwogera ne batabani bo ne bawala bo
Mukama ebigambo bino bireme kukoma bukomi kubiwulira. Bayibuli gamba tuleme okuba abawulize naye tubeere abakozi b'ekigambo. Nsabidde omulembe gwaffe mu linnya lya Yesu okukola ekyo ekiri mu mulembe gwaffe. Kulwanirira Uganda. Tuteege ku nzigi zonna, ku fence, ku gate, omulaba aleme okuyingira. N'omulaba eyayingira tumufulumye, eyayingira nga tetuliiwo. Kubanga Bayibuli egambye ffe busika bwa Uganda. Abalwadde basumulule, abali obubi bawonye, buli mu musinkane nga bwakwetaaga mu Kristo Yesu Omwana Katonda yenze binatusabye. Abantu bonna ne bagamba nti amina. Obudde bugenze video bweyitamu mu ssaawa 2 ekola ki? Emenya abantu abagitambuza abagijjayo. Nziramu okulanga pikipiki UFL 397V. 379V. UFL 379V. Bobanga yiyongo ine biwandiiko byayo inbox ni nkube namba olabe pikipiki yo jeri. Banange nalanze pikipiki katwalero mbadde ndyawo ngomuntu angamba pastor nange pikipiki yange bagibye omwana bamukubye kalifomu bangambye nkukubireko pastor jajjinoonya. Neba na Uganda bali Uganda mukama bawo mukisa mbagala nnyo naye singa mbadde mukimanyi nti mbagala muwalika kasiza nti mbagala nene Katonda abagala era mukama banjagalire mbagala nnyo mubeere bulungi mweraba ekisa kya mukama wa Yesu Kristo n'okwagala ko ayi Katonda n'okusekimwa komwe omutukuvu tusaba bena fefenna neri aboluganda bonna nemo kutuvaako emirembe ekitagwawo amina mubeere bulungi mweraba.